Mukama yeebazibwe nate mwenna abatugoberera ku mukutu guno. Twebaza Mukama kubanga tukuumye era n'atuwa obulamu. Tumwebaza olw'okutambula kwe tutambudde kasookedde twatandika okuyiga ku ky'okuyigako kyaffe ekikwatagana ne okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda oba okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Bwe nali nga ntandika nabanjulira nti omusomo guno gulina ennyingo 5 naye kati tutambudde tutuuse ku nnyingo ey'okuna. Kambaddiremuuko ku nnyingo ezo mbalage we tutuuse. Twalaba ennyingo esooka ng'ega nti buli muntu ku ffe oba buli omu ku ffe alina okuteesa kwa Katonda oba ekigendererwa kya Katonda ky'alina okutuukiriza. Eyo y'ennyingo esooka. Eyokubiri egamba nti kigwanira buli muntu okuzuula ekigendererwa kya Katonda kyamulinako nga ssekinnoomu. Eyokusatu egamba nti buli muntu ateekeddwa okutuukiriza ekigendererwa Katonda ky'alina ku lulwe. Kati tutuuse ku nnyingo ey'okuna ega nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekireetera omuntu okufuna okumatizibwa okwannamaddala mu bulamu buno. Ekyo nno tuzze nakyo nga tukiraba era kyemmanyi nakyo twakikomekereza. Kati ngenze ku nnyingo ya 5 egamba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kiriko empeera nnene ddala. Kati awo ngenda okutambulira okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kuliko empeera nnene ddala. Katonda waffe Bayibuli bwe beemwogerako etulaga nti musasuzi wa mpeera, asasula empeera. Bw'obanga osomye mu Bebbulaniya essula 11 olunyiri olw'omukaaga lugamba nti awatali kukkiriza tetuyinza kusiimibwa Katonda, kubanga ajja eri Mukama kimugwanira okutegeera nti Katonda oba Mukama waali ate nga ye mugabi w'empeera eri abo bonna abamunoonya. Kati ekigambo omugabi w'empeera ye mugabi w'empeera mu lulimi Oluyonaani ekigambo ekyo kitegeeza omuntu abala omuwendo ogw'ekintu ekikoleddwa ate n'abeera nga akisasula nga omuwendo gwakyo bwe guli. Mukama abala omuwendo era n'atusasula ekyo ekitujyamu okusinziira ku kye tuba tukoze. Olwaleero ngenda kubeera nga ntandika okulaga ebyokulabirako ebiraga nti Katonda asasula awa empeera abo abatuukiriza okwagala kwe, abatuukiriza okuteesa kwe, nga ngenda kutandikira ne ku abo ababa batamanyi na kumanya nti tukola kuteesa kwa Mukama naye nga bakoze okuteesa kwe naye nga n'okumanya tebamanyi. Be ngenda okusookerako, oluvannyuma nja kutuuka ku abo abakola okuteesa kwa Mukama ne bakutuukiriza nga bakumanyi, nga bamanyi nti kino nkola kuteesa kwa Mukama, naye eriyo n'abatamanyi. Era gwe ngenda okusookererako ddala bamuyita Nebukadduneeza kabaka w'e Babilooni. Kabaka w'e Babilooni ono Mukama amwogerako nti yamukolera omulimu Mukama gwe yali yayagala gukolebwe. Nebukadduneeza teyamanya nti kino kye ndi mu kutuukiriza ntuukiriza kigendererwa kya Katonda oba kuteesa kwa Katonda. Era ye yakola ng'asinziira ku maanyi ge n'agamba njagala kuwamba ensi bwe ziti ne bwe ziti. Naye ezo ensi ze yawamba nga Mukama Katonda yali yateesa nti ziwambibwe, Mukama atuuka ekiseera n'agamba ngenda kusasula Nebukadduneeza olw'omulimu gwe yankolera. Yakola mulimu gwange. Ngenda kusooka okubeera nga nsoma ekyawandiikibwa kino, kyo kiri mu Yeremiya, ndyoke ngende mbalage omusajja oyo Nebukadduneeza Katonda nga bwe yeebanja. Katonda yennyini ye yeebanja, si nti no Nebukadduneeza yali ye yamubanja, naye Mukama ye yeebanja n'agamba ngenda kusasula
Nebukadduneeza olw'omulimu gwe yankolera mu butamanya, kuba yagukola tamanyi nti kyakola kya Mukama. Naye kansooke nsome Yeremiya essula ey'17 olunyiriri olw'10. Yeremiya 17:10 waga nti nze Mukama nkebera omutima, nkema emmeeme, okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bye by'ebikolwa bye bwe biri. Kanduddemu, nze Mukama nkebera omutima, nkema emmeeme, okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. Nti buli kyonna kye nkola Mukama Katonda aba mwetegefu okukinsasula, okumpaamu empeera. Era y'ensonga lwaki ne ku musajja ono Nebukadduneeza kabaka w'e Babilooni eyali tamanyi Mukama, naye n'akola ekyo Mukama kye yali yagala kikolebwe, Mukama yeebanja n'agamba ngenda kumusasula. Kati ngenze mu kitabo kye bayita Ezeekeri 29, ngenda kusoma okuva ku lunyiriri lw'17 okutuuka ku lw'2, nga Mukama yeebanja era ne yeeyama okubeera ng'atuukiriza ekyokusasula Nebukadduneeza. Olunyiriri olw'17 lugamba, ndi mu Ezeekeri 29 olw'17 lugamba nti awo olwatuuka mu mwaka ogw'27 mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni yatabaaza eggye lye olutabaalo olunene okulwanyisa Ttuulo. Buli mutwe ne gubaako ekiwalaata na buli kibegabega ne kibambuka. Era naye teyalina mpeera newankubadde eggye lye okuva e Ttuulo olw'olutabaalo lwe yakitabaala. Kati kanyinyonnyole, kuba bwe naamala okukisoma kyonna ne sinnyonnyola, muyinza okubeera nga tojja kusobola kungoberera bulungi. Mukama ayogera okuyita musajja ono Ezeekeri ng'amugamba ti Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni yatabaaza eggye lye olutabaalo olunene okulwanyisa Ttuulo. Ttuulo kino kyali kitundu, oba tugambe kyali kibuga, naye ekibuga ekyo kirina bye kyayogera ebitali birungi ku Isirayiri. Kyayogera ku Yerusaalemi ebigambo nga si birungi, ate nga tukimanyi bulungi nti Yerusaalemi Mukama yali yagyeroboza. Kaakati olw'ebigambo ebyo bye baayogera era bye baali baagala okutuukiriza, Mukama n'abeera nga anyiigira ekibuga ekyo era n'amaliriza nga ayagala kinyagibwe. Naye ng'omulimu ogwo yakubiriza omutima gwa Nebukadduneeza, si nti ng'amugambye, naye kiri nti Nebukadduneeza yawulira lyanyirye nga limuwala n'agamba lwaki sigenda ne nnumba ekibuga kino kye bayita Ttuulo, n'akizingiza. Oluzingiza nno lwali lunene, nga era wano batugenda nti olutabaalo olunene olw'okukirwanyisa, kubanga ebitabo by'ebyafaayo bitutegeeza nti yazingiza ekibuga ekyo, mu Lungereza tukiyita to siege, yazingiza ekibuga. Naye mu kukizingiza okutuuka okukitwala kyamutwalira emyaka 13. Kuba mu akafaananyi emyaka 13 oli ku kibuga kimu okizingiza, kikutwalira ebintu bingi, mu Lungereza kye tuyita resources, abasirikale, ebikozesebwa, ensimbi, emmere, ebyokulwanyisa. Myaka 13 azingiza ekibuga, naye nga kyakola Mukama akyagala, nga kyakola Mukama yakiteesa, ng'ali mu kuteesa kwa Mukama. Era olw'okubanga olutalo olwo lwatwala ebbanga ddene, myaka 13, Bayibuli etugambye nti buli mutwe ne gubaako ekiwalaata, lwe lunyiriri lw'18, na buli kibegabega ne kibambuka. Omutwe okuggyako ebiwalaata ne ebibegabega okubambuka kyava mu bintu bye beetikkanga
ebyokulwanyisa bye beetikkanga, ebintu by'entalo bye beetikkanga okusobola okulwanyisa ekibuga ekyo. Emyaka 13 weetikka ku mutwe gwo, weetikka ku bibegabega nga tebiyinza butabambuka, nga n'omutwe teguyinza butamera kiwalaata. Naye ebyo byonna nga Mukama ye abiraba n'aga nti abantu bano bakoze omulimu. Emitwe gituuse n'okumera ebiwalaata, enviiri nga ziweddeko olw'okwetikka. Ate ne bibegabega byabwe bibambuse olw'okwetikka obuzito bw'ebintu ebikozesebwa mu ntalo. Naye Katonda bw'aba maliriza olunyiriri olw'18 agamba era naye teyalina mpeera newankubadde ejje lye okuva e Ttuulo olw'okutabaala lwe baakitabaala. Tebaafuna mpeera mu kibuga ekyo. Empeera bandigijjeewa. Manyi nti kati weebuuza nti naye empeera eyogerwako bandigijjeewa. Kiri nti senga baasanga ekibuga ekyo nga kirina obugagga, bwe bandibadde bakimaze okitabaala ne bakiwangula, banditutte obugagga obwo ne gubeera omunyago gwabwe oba omugabo gwabwe. Naye ebyafaayo bitutegeeza nti ekibuga kino Ttuulo bwe kyalaba nga Nebukadduneeza atandise okukizingiza, okuzingiza kwe tulabye nti kwatwala emyaka 13, baasala amagezi ne basomba ebyobugagga byonna bye baali balina ne babitwala ne babikweka ku kazinga akamu akataabeerangamu bantu. Ne batwala zaabu ne feeza n'ebyobugagga byonna, engoye na buli kimu kyonna, ne bagenda ne babikweka mu kazinga akamu ku nnyanja. Kaakati emyaka 13 we giggweerako, Babulooni nesobola okuwamba, oba Nebukadduneeza n'asobola okuwamba Ttuulo. Baasanga temulimu kya bugagga yadde n'ekimu, nga bamenyekedde bwereere ebbanga eryo lyonna, era ne bamaliriza ng'olutalo, pulojekiti ey'olutalo ebasaze, nga kye bakoze kibasaze, kuba bateekamu kingi naye ne bamaliriza nga bafunye kitono. Naye ebyo byonna Mukama yali abiraba. Kaakati bw'amala okwogera ebyo, kanziremu olw'18 ntugatteko olw'19 n'olw'2. Mukama yagamba Ezeekeri nti omwana w'omuntu, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni yatabaaza eggye lye olutabaalo olunene okulwanyisa Ttuulo, buli mutwe ne gubaako ekiwalaata era na buli kibegabega ne kibambuka. Era naye teyalina mpeera newankubadde eggye lye okuva e Ttuulo olw'olutabaalo lwe yakitabaala. Mukama Katonda kyeyava ayogera nti, kati nsoma olw'19, Mukama Katonda kyeyava ayogera nti laba, ndiwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni ensi y'e Misiri, era alitwalira ddala olufulube lw'abantu baayo, n'anyaga omunyago gwamu, n'anyaga omuyiggo gwamu, era y'eriba empeera ye ey'eggye lye. Kati Katonda agamba olw'okubeera nga mu Ttuulo Nebukadduneeza teyasangayo bya bugagga, n'abeera ng'olutalo lumumenyedde bwereere, Mukama agamba Nebukadduneeza ngenda mumuwa ensi y'e Misiri. Ensi y'e Misiri yalina obugagga nga bujjudde, naga ngenda kugimuwa agiwambe, obugagga bwonna obulimu abutwale mu ggwanga lye, gubeere omugabo gwe, ebeere empeera ye Katonda gy'amusasudde, naye ng'agimusasula kubanga yamulumbira ekibuga kiri kye bayita Ttuulo, kye yali ayagala kikubibwe. Bw'atyo olw'19 bw'agambye Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti laba, ndiwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni ensi y'e Misiri, era alitwalira ddala olufulube lw'abantu baayo. Agenda kutwala abantu, n'anyaga omunyago gwamu, n'anyaga omuyiggo gwamu, era yeriba empeera ey'eggye lye. Olwabiri, muwadde ensi y'e Misiri okuba empeera ye gye yatabaalira, kubanga baakola mulimu gwange, bw'ayogera Mukama Katonda. Baakola mulimu gwe. Bwe mbadde ntandika mbategeezezza nti ekibuga ekyo kyayogera bubi ku Yerusaalemi, ekibuga kya Katonda. Yerusaalemi ekibuga kya Katonda. Ttuulo yayogera bubi. Bw'oba osomye mu Ezeekeri essula ya 26 okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lw'11, olaba nga
olaba ebigambo ebyo bye baayogera ne Mukama bwe yabaddamu. Ntegeeza Ttuulo bye yayogera ku Yerusaalemi ne Mukama bwe yabaddamu. Kantandikire ku lusooka Ezekiel 26 tutegeere kiva ku ki Mukama agambe nti Nebukadduneeza okulumba Ttuulo yali akola mulimu gwe, yali atuukiriza mulimu gwe, naye yagutuukiriza mu butamanya. Ye Mukama ng'amanyi nti njagala onankolera omulimu guno, naye ng'agutuukiriza n'okumanya ye takimanyi. Naye ye Katonda gwe ŋŋambye nti asasula n'abo abamukoledde mu butamanya, amaliriza nga basasudde. Bw'aba ng'asobola okusasula oyo amukoledde mu butamanya, ate gwe amukoledde mu kumanya, ndowooza asingawo nnyo okubeera ng'akusasula olw'okumukolera oba olw'okutuukiriza ekyo ky'ayagala otuukirize. Ezekiel 26 okuva ku lusooka waga nti awo olwatuuka mu mwezi ogw'ekumi-n'essatu ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, olwokubiri, omwana w'omuntu, kubanga Ttuulo ayogedde ku Yerusaalemi nti nyeenya, oyo amenyese eyabanga omulyango ogw'amawanga akyukidde gye ndi. Kaakano ye ng'amaze okuzisibwa, nze ndigaggawala. Ng'ekibuga kino Ttuulo kyogera ku kibuga kya Mukama kye bayita Yerusaalemi nti kinyeenyezebwe, kimenyebwe, nti kizisibwe, bakizise, nga nti bw'anaamala okuzisibwa nze ndigaggawala. Ng'ekibuga kino kigamba nti kyagala Yerusaalemi abeere nga amenyebwa, abeere nga azisibwa oba nga azika, kyo kiryoke kigaggawale. Mukama n'awulira ebigambo ebyo era okutandika ku lwokusatu ne bimunyiiza. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndi mulabe wo ggwe Ttuulo, era ndikutabaaza amawanga mangi ng'ennyanja bw'etabaaza amayengo gaayo. Kale balizikiriza bbugwe wa Ttuulo ne bamenyera ddala ebigo bye, era ndimukolokotako enfuufu ne mufuula lwazi olwereere. Anaabanga kifo kyakutegerangako emigonjo wakati mu nnyanja, kubanga nze nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda, era kinaabanga munyago gw'amawanga. Olw'omukaaga, ne bawala be bali mu ttale balittibwa n'ekitala, kale balimanya nga nze Mukama. Kati ku lunyiriri olw'omusanvu wayogerera ddala oyo gwagenda okukozesa okuba ng'atabaala ekibuga ekyo. Waga nti, kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti, laba, ndireeta ku Ttuulo Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, kabaka w'abakabaka, okuva mu bukiika obwa kkono, ng'alina embalaasi n'amagaali n'abeebagala embalaasi n'ekibiina n'abantu bangi. Alitta n'ekitala bawala bo abali mu ttale, era alikuzimbako ebigo n'akutuumako ekifunvu n'akuyimusizaako engabo. Era alisimba ebintu bye ebitomera ku babbugwe bo, era alimenyera ddala ebigo byo n'embazzi n'ebyeyongerayo. Awo wonna Mukama atulaze nti Mukama ye yateesa ekibuga kino Ttuulo kitabaalwe, era n'akunga n'oyo agenda okukitabaala nga ye kabaka w'e Babulooni Nebukadduneeza. Nebukadduneeza n'akikola nga Mukama ayogedde naye, nedda, nga Mukama akireetedde okubeera bwe kityo. N'amukubiriza n'abeera ng'agenda n'akirumba, naye n'amaliriza nga bambi asanze ekibuga kibadde kigezi, ng'obugagga baabusomba. Mu myaka 13 gye yamala ng'akizingiza, obugagga baabusomba ne butwala kazinga akalala, n'asanga nga talinaayo mpeera, nga talina kyafunye. Naye Katonda oyo ow'amazima asasula abo ababa bamuweereza, asasula ababa batuukiriza ekigendererwa kye. Yeebanja n'agamba, Nebukadduneeza ngenda kumuwa ensi y'e Misiri asobole okugirwanyisa, agiwangule, yeesasule, ebeere empeera ye. Era Nebukadduneeza bwe yalumba Misiri yasangayo obugagga bungi. Okufiirwa kwonna kwe yali akoze mu kulumba Ttuulo, kwonna Mukama yakumusasula bwe yali ng'amuwadde Misiri, n'alumba Misiri. Kale kati
eyo kyekyokulabirako ekisoose kye tulabye nti bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo, Mukama akusasula empeera ennene. Tujja kgenda mu maaso n'okulaba ebirala. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.